Mbaniriza ku mukutu gwaffe guno ogumanyiddwa nga Olulasange Online TV. Mukutu guno gwa nsonga nnyo olw'okwandaaliza oba okwandaaza n'okukutuusaako ebintu eby'ensonga okuyigiriza olulimi Oluganda. Kituufu omutikke talinda ate omuyala akayanira kulya. Amafumu kimanyi nti gabuulirwa yali agalwanyeeko. Kyenva bulijjo nsowolayo nange bwenyi okufaananako wamma oli asowolayo empiima omutulago. Omanyi omutulago eyalasa ku y'ekibandwe n'akuba ne ku mbwagulo tayinza kulinda benda n'okusunguwala nga liwandagaza ebiwulungujjo kunyweza miziiza nedda. Olusala obulungi lwe lukuwa embika ate olusuula entabi lwe lukuwa entindira. Kati kino kimanyiirire kyennyini ate ekimanyire bwe kiba emmese tetomera buziizi. Soogedde kirimbire anti baalugera nti oyogedde kirimbire nti omukopi talya ttooke kabula. Wano tekoobedde egudde mu kyayo ate ntuuseewo tulabe engeri gye tuyinza okwongereza ku lukulu kubanga buli kadde mbeerawo okubasomesa ebintu eby'amakulu ennyero eby'ensonga. Nze Musisimbo Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowoolo omunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetooloola Sseŋŋendo Nabulamu. Muli omutya abalungi kansubire nti nno muli mu Sseŋŋendo eno Nabulamu era nga mweyagalira ddala bulungi okufaananako ebya Nakayonga ebitannaba kusalibwa kuva ku Gogombe. Kale kati ate mulowooza naalwawo sijja kulwa kabi kali mu kulwa. Olwaleero nsomesa ku nkoko Omuganda n'enkoko ekitundu kino ekisooka ku nkoko nja kudda n'ebirala. Olwaleero nzize nkwawulire bino ebyekuusa ku nkoko abamu bibabuzaabuza kankiddemu bino abamu bibabuzaabuza ebigambo bino bikwata ku nkoko naye bibabuzaabuza. Enkoko enkazi yonna gye buva ne gye budda toddamu kugiyita nseera nedda. Enseera guba mutendera gwa nkoko ng'ekula enkazi. Basebo ne bannyabo kino nkibagambye ebbanga. Enkoko enkazi tugiyita ensennyi. Enkoko enkazi yonna tugiyita ensennyi. Ntegerekese bulungi weebale nnyo bw'oba okitegedde. Kati enkoko enkazi etennaba kubiika oba etannazaalako wadde eyo naye ng'evubusevubuse gye tuyita enseera, eyo yeeyitibwa enseera. Kati tulinawo ate ebeera yabiikako oba eyali ezaddeko kabe kasinge nga n'abaana yabasuula, eyo gye tuyita ekitulazi. Ekitulazi eyitibwa ekitulazi bassebo ne bannyabo. Waliwo ate enkazi ng'ezadde nnyo, eyo tugiyita nakizaalizi. Waliwo ate enkazi ng'ebiika mu nsiko, eyo tugiyita ekiseenya. Eba yagaana okubiika waka ng'ebiika mu nsiko, eyo tugiyita ekiseenya. Waliwo ate empanga nga etandika okwegoga, eyo tugiyita akatemankonge. Akakoko akawangawanga akakavubuukirira nga katandiikiriza okwegoga. Okwegoga okwo nga kagala kukookolima akatemankonge. Abamu bakayita olugunda ate abamu akakoko akawanga akatono ennyo ke bayita olugunda oba akatemankonge. Tegerekese. Enkoko empanga esinga zonna eyitibwa sseggwanga. Munono mwe mwava erinnya lya Kabaka okumuyita sseggwanga nti mu mpanga zonna mubaamu esinga eyo yeeyitibwa sseggwanga. Abamu tebamanyi lwaki Kabaka bamuyita sseggwanga. Naye nga enkoko empanga era tugiyita walukagga. Kyokka nga ate walukagga linnya lituumibwa Abaakasimba, naye ate erinnya eryo liva mu kigambo oba ekikolwa okukagga nga kuno kuba kuweesa. Bw'onoosoma ekitabo kino ekiyitibwa Olulasange kye nawandiika ojja kwongera okumanya ebyafaayo ebidda ku linnya eryo nga bwe lyajja. Kya mitwalo 10 gyokka ng'okyegulira
ng'okyesomerako oba ng'okigulira abaana bo nga beesomerako nga bategeera ebintu kino. Kati waliwo enkoko zino enkoko ezo ezibiika zifunamu ko emize naddala. Kanjogere ku muze guno ogw'okulya amagi. Enkoko yo bw'eba erya amagi, ogema otya enkoko okulya amagi? Ogikongolako ebyoya mu nsingo, mu lusingosingo lwayo. Omuntu abeera na bulago, enkoko ebeera na lusingosingo. Ekyokubiri, ogisalako omumwa gwayo, akakasongovu ako kuba ke kagaasa. Kati ogutemako. Eyo ngeri nayo nkulu nnyo era eba ekuyamba. Gwe omulunzi w'enkoko gwe gwenjogeddeko naawe mu nteekateeka eno, kubanga ndabye nga ekyo osaana okimanye. Ate abamu bamanyi obutayawula magi ge tuyita amasumba n'amazize. Amagi amazize gano era oluusi tugayita enziriza, gege enkoko geerekawo olw'ensonga oba oliawo ezaayo. Katugeze omuntu ayinza okuba yagakwatako bukwasi n'emulaba n'ekwatirwa. Enkoko ezo binyonyi naye si nabyo bikwatibwa bitondowala n'etondowala. Bino bye mukola nti kukyusa nkoko ogijje weebikiro gitwala awalala nga yakulaba, oluusi eyinza okugaana okwalula amagi ago ge wakwatako ng'ekulaba, neeyalulamu gano geebiikidde wano woogitadde, gali neegaleka. Egazize tugayita amazize kuba ebeera egazize, era oluusi tugayita enziriza. Naye ate waliwo geegaana okwalula nga ensonga egireetedde okugaana okwalula amagi ago tegaafuna mpanga. Ago ge tuyita amasumba, ago tugayita amasumba. Gaba tegaafuna mpanga. Era tulina n'enjogera egamba nti eyeewalawala empanga ebiika masumba. Enkoko eyeewalawala empanga ebiika masumba. Kakati ebigambo ebyo olina okuba ng'obyawula bulungi era ng'obimanyi. Ate bwe tugamba ekigambo omukukku tuba tutegeeza enkoko ennene naddala sseggwanga. Kikozesebwa nnyo nnyo mu mpisa y'Abaganda ey'okuwasa, naddala wali mu kuzza omuzigo oba omukolo gwe tuyita ogw'okufumba. Kubanga omugole bw'abanga aleeta ebintu addira mu lutalo lw'amatooke ajja yeetikiddeko n'enkoko, omukukku gw'enkoko eri sseggwanga kabogolole. Era omwami kirimu n'amakulu, naye olw'okuba obudde bujja kuba bungi nnyo ate saagala lutambi luno luwanvuwe, kankomeko wano. Byensomesezza bisooke nabyo bibabukale, bibayingire bulungi, mubitegeere, kubanga nkimanyi omulimandalo tasiga bulungi. Omulimandalo tasiga bulungi, ate baalugera nti oli maka watono ne wattira. Kitabo Olulasanga ekya mitwalo 10, kino kyenkutte wano enjogera z'Abaganda n'engero ensonga embuziba kya mitwalo 6. Bino wonoobiba bifunye ngattiraako ebitabo ebirala bye nawandiika okuli effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3, ongattireko olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa kya mitwalo 3, ongattireko ekitabo ekirala kino ekiyitibwa Bassekabaka b'Ensimuwawa kya mitwalo 3. Kale bitabo bino byonna ku mitwalo 25. Yita ku 078 599 343 weefunire ebitabo ebyo. 078 599 343. Mweraba.